obudde n'ategeera eby'ensonga era n'ayawula ensonga ku busonga. Akano mukadde wange abavubuka bwe twogera kwe twagala bajje bakwate obuyinza banoonye ekkubo lyabwe eryawula ensonga, era nze omu ayagala abavubuka babwewa omukisa. Abavubuka babwewa omukisa, abavubuka beteeketeeke oba bakkirize bateekebweteekebwe. Abantu baffe bano benkanya nnyo, tebasobola kumma muntu bukulembezero wa myaka gye. Nali mu palamenti nga nkulira bannange nga nyina omubaka asembayo obuto wa myaka 23. Tiyajja ku kyabavubuka, yajja mu constituency ng'eno, ekitegeeza nti bannayuganda obwenkanya babulina, tebasobola kukumma bukulembeze lwa myaka. Ne tobeera muto ate ng'ogatera okubeera ow'ekibugwe, bakussa ku minzaani ne bagamba ono muto naye ebyensonga nga nyinimu yampa obwami nga nyina emyaka 21 endayira mu lukiiko lwa Buganda olukulu ku kiwempe ekyo ekimyufu ekyekitiibwa. Emyaka si bulemu, goberera, kkiriza oyige, kkiriza owabulibwe. Bw'ogamba nti saagala kumanya ate nga gwe otamanyi, tusinzirewa okuwa obukulembeze? Gwe otamanyi, gwe muto, toyagala kumanya, tukukolere ki? Obuyambi bwe tukuwa tubujjewa? Abataka bano basinzire, abataka bano tuyinza obanyooma naye mu butene bwabwe baddayo mu bitaawuluzi, batuula ne ku myesa eyo kamange Reverend n'abakwata ku ndeku mu buvunaanyizibwa era bagituulako. Abo bataakulya mbuufu buli obwa bajjajjaffe, bajjajjaffe ekyabanywesa omwenge kwogererako bya nsonga. Ab'ennaku zino bagunya kwerabira bya nsonga, yenjawulo. Bagunya basiimuuke babe nga tebana bye boogerako bya nsonga. Era bw'omusanga ku mukolo nga guno omulaba asabuka n'omanya nti oyo gwamusiimudde. Kaakati abantu baffe era simubanyooma abaagala obukulembeze, bamanyi, bakenenula, beetegereza, balina okwagala kungi nnyo. Oluusi tetubakola obubi abaagala okubakolebwa babakulembera. N'olwekyo nga neegamba ngamba nammwe bannange nti mu kaseera kano si kadde ka buli omu kukiina munne oba kugeyaŋŋana, kadde ka buli omu kwetowaliza munne ne tuwuliziganya ng'abantu abagamba nti ensi y'abajjajjaffe ewaba. Mbadde entambula okuva wali ku Empigi ku bikondo okujja wano, ekifaananyi ekiri awo ng'otambula ojja eno ekifaananyi kya Uganda ekituufu. Ekifaananyi ekyo ffe ab'omulembe guno n'abatugoberera ku businziiro tulina okisalira amagezi. Sebo Reverend, mu mwaka guno myezi nga 6 nja kuweza emyaka 5 egy'obukulu. Si mulenzi muto. Mu myaka gino ndabiddemu bingi nnyo era nsobola okwawula ensonga ku busonga. Abatugoberera batuvaako emabega, n'abo batandika okuyiga ensonga. Tugoberere, tuwuliziganye, buli omuntu alina amaanyi ge. Mu bunafu bwaffe obungi bwe tubugatta tetujjamu amaanyi. Bwe tuwuliziganya ne tuyambagana ne tutakiinagana ne tutatyobolegana, tusobola okulwana olutalo luno mu kaseera kano ntuluggusa. Awo ewali omulimu omukulu. Omutaka ono awummudde nga bw'ayogeddwako nti by'alina okukuuma abikuumye, by'alina okutaasa abitaasizza, ogugwagumaze. Era situmubanja mukadde waffe. Tetwebanja okukola ebyannaggwano. Ekisiwa kya Buganda mukiyimba ne musaamu n'eggono. Kyava dda
nze n'abanfaana n'omusaayi ogutambuliramu si gw'abajega. Waliwo ensonga lwaki Buganda nnene okusinga obwakabaka obulala. Siyali accident. Kakati ffe ab'omulembe guno tukola tutya ebikolwa ebyabawangule nga bajjajjaffe baali bazira. Beppo nga mugamba nti baali bajega nti bwe bazira. Obuzira bwaffe bwe twewulira n'embeera eyawattuuyo gye tuteekamu gye tukola nga temuli mu kufumiitiriza ye tutambuza nga tubitegeera so nga tulina amaanyi mangi. Nga tuleetera omutaka ono nsaba buli omu jjajja obuvunaanyizibwa bwe n'amaanyi buli omu gaawulira naye okumalira buli omu kwawulira ukozese nga buli muntu aggulira munne amatu. Guno omulimu si gwa kukola mikwano gyokka ne Basseruganda, gujja kukolebwa n'abo abatali makambugu naye nga bamanyi bagenda ku lugendo luki lumu. Ekyo kyensaba mwenna abali wano tetujja okukola okulwana olutalo luno tulukuse si luzibu nnyo, naye enjuki buuka butono nnyo. Bw'ozisamba esala ekkubo wali oyiminya ne ziyita, naye ate osobola okusanga ensolo ennene obalugana nga edduka eddeeni eddeeri era bw'ozirabanga buli emu edduka eddeeri n'otambula bibyo n'ogamba tezirina mulamwa. Tubeere ng'enjuki, tujja kufukamiza, tujja kuyimiriza ab'amaanyi. Maliriza nga neebaza ssebo Reverend obubaka bw'otuwadde, ngazaamu okusaasira abaana n'okubatuma ogwa kitaffe guwedde nti mumwogezaako ebikikinike, kubanga ebibye tubitegedde n'abatamumanya tumutegedde anti awumba obulungi akola ki amanyi bwewala abadde nga muyiisa omwenge omukati bagukalaako mukata kuki okkubo. Tumwebaza bye tulabyeko. Reverend omulimu oguli wano kasita muto wange mbadde magamaga nga simulaba Charles Matovu ye mubaka atwala ekitundu kino ndoza simuwaayiriza. Bwanajja ku palamenti enkya nja muwaya akakadde k'ensimbi ajjako mukadde waffe tukusabira olamage bulungi ate bw'otuuka mu maaso ga Katonda omulopera olutabaalo lwaffe alujjukire atujjukire atuwe omukisa wummula mirembe maaso mogi agundegunde.